Nkwanirize amachago lunaku lwalero nga kwebulizako nti basuze mulungi atandise nafu lunaku lwalero lunaku lwa kusatu naku z'omwezi 21 omwezi gwa kutaano 2025 nkakasa bulungi nnyo nti omwezi guno we gutambudde kasita omwezi gutuuka mu nnaku 2 nkakasa bulungi nti nagwo gubeera gugenderera mukkirize tubanirize amachago lunaku lwalero abaana bali waka omwezi gutambula wakoze eki kiki kye wakoze kiki kye watunuulidde kiki ky'otunuulidde okubanga ate naddala okyusa obulamu bwo kuba ennaku zino tukolerera nnyo ate okubeezaawo obulamu naye ate obulamu ne butakyuka obulamu obukyusizza otya mu buli kimu ky'otunuulidde olunaku olwaleero twagala tutambulire wamu nze naawe okubanga ate tutambuza programu eno omukeeze ebeerawo okuva mu Monday paka olunaku olwokutaano okubanga ate tumanya biki ebigenda maaso mu ggwanga tumanya biki ebigenda maaso mu dunia muno tumanya biki ebyo byoyina ate okutunuulira ennyo naawe nofuna okufumiitiriza ennyo ate naawe nofuna okuyiga mukkirize nti obulamu bwonna bw'oyitamu olunaku olwaleero si bwe bulamu ate bwe wayiseemu olunaku olw'eggulo embeera tesobola kubeera mbi buli kaseera tesobola kubeera mbi buli lunaku era waakiri wabeerawo akadde ako k'ogamba nti obulamu ekituufu butereddemu naye bwe butereramu okola otya embeera bwetyo bweyina okulowooza kati nno gwe kirowooze nnyo obulamu bwange bukyukamu leero ate enkya ne bukyukira ddala ne bubeera nga ate ndi mu mbeera mbi nina kukola ntya kozesa nnyo obwongo bwo okozesa ennyo n'ebyo by'oyina ebiri ku okumpi ate obeere ng'osobola okuvvuunuka ebyo by'oyitamu n'ebyo abalala bibakwagala mu kubanga abantu bangi nnyo batunuulidde nnyo ggwe ate ggwe ali obulungi ate nga tebamanyi nti naawe oli mubi programu omukeeze amakya ag'olunaku olwaleero umaaru kikaye nzize okulaba nga ate tutambuza amakya gano ag'olunaku olwaleero mukkirize mwasuze mutemmwe abalabi ba Salamu TV ebigenda mu maaso mu ggwanga mubiraba oba ebigenda mu maaso mu nsi yonna mubiwulira simanyi oba kiki kyoliko naye tukakasa nti olunaku olwaleero tuzze okulaba nga tutambulira ddala tubeere nga waakiri tufuna ekyenkizo mu ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe ate ebigenda mu maaso awo wooli ne wootali ate ne mu nsi yonna programu omukeeze mukkirize mbajjukize mmwe ate abayina okubanga muwangula ettu lya Idi banaffe abachapa General Enterprises basazeewo babeere nga ate babawa ettu lya Idi buli lunaku tugenda funayo abawanguzi babiri bokka era n'olunaku lwaleero weeteeketeeke okubeera ate omuwanguzi kwabo ababiri nga weewangulira ettu lya Idi tubuuza bibuuzo ebibuuzo byo tubiina bingi nnyo era ekibuuzo kinajja ojja kulaba nga ate kyanjawulo n'ekyeggulo kubanga ebibuuzo byo bingi nnyo naye gwe weeteeketeeke bwetesitesi okulaba nga ate naawe otunuulira ate ng'owangula obuukawo n'ekirabo eky'olunaku olwa Idi enaatera tubuzaayo ennaku ntono nnyo tubeere nga ate tuyingira Idi ey'okusala ebisolo weeteeketeeke obwongo bwo bwonna buteeketeeke okubanga ate nakyo otuukiriza akalombolombo ako kennyininyini ate wamu n'okusanyuka n'abantu bo beetegekere ate obeere nga ensonga zonna ozitunuulira abazadde abaana bali waka nkakasa bulungi nnyo abasinga bazzeeyo ku masomero abasinga tebannaddayo olw'ensonga ey'akasente olw'ensonga ey'ensimbi olw'ensonga eyo nno gy'otunuulidde naawe ne weewuunya omuzadde ebizibu bingi tetugaana naye ate naawe tolagajjala kubanga ate omwana omuleka waka nga tannaddayo ku ssomero abaana tebannaddayo ku masomero naye amasomero agamu gaatandika wiiki ewedde era wiiki eno amasomero agamu gaatandise ku lunaku olw'Emmande n'olw'Essande ate amasomero amalala gagenda kutandika ate wiiki ejja nkakasa bulungi nnyo nti omuzadde ali eyo okimanyi bulungi nnyo nti omwana alina okugenda asome omwana alina okugenda akakkalabya emisomo omwana omutegekera naye omuteekerateekera future ye ebeere nga ate agitambuliramu bulungi nnyo omwana mutwale ku masomero abaana mubazzeeyo ku masomero basome nammwe abaana abakyali ewaka abaana bayize omuze ennaku zino social media basingira byonna
era wobeera otunudde abaana ennaku zino naddala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi babeera nnyo ku social media obudde bwabwe ne bamalira okwo ne beerabira nti waliyo n'obudde obw'okusoma abazadde muwa abaana obudde abaana mubawa obudde mubalage ate era mubalungamye mubeere nga mutambula nabo mu bulamu bwabwe omwana waakomawo kyekigaana okubeera naye kyekigaana okutambula naye kyekigaana okumulungamya ebyo byonna weebityo webiri programu mukeze amakya ag'olunaku olwaleero nziramu okubwaniriza nti eryange nze Omar Kikaye okulaba nga ate tutambuza amakya ag'olunaku olwaleero mbatumiddeko mwedda abali mu bitundu ebyenjawulo abatulaba naddala abakeerera ku programu eno omukeze abali Elira abali Embalala eyo abali Embale abali Jinja abali mu bitundu ebyenjawulo naddala nga okeerera ku lutimbe luno olw'emirembe Salam TV ate abali wano mu bitundu ebirinaanye Kampala mukola kyamaanyi nnyo kubanga ate nammwe mukeerera ku lutimbe luno olw'emirembe Salam TV wetuli okubaweereza era wetuli okutambula nammwe bingi nnyo bye tuyina era bingi nnyo bye tuzze nabyo olunaku olwaleero wobeera otunudde waliwo okwemulugunya okuzze kubeerawo okwemulugunya okwo nga kw'amaanyi nnyo abantu beemulugunya olw'ensonga bannaffe abakuuma pulezidenti w'eggwanga lino naddala nga atambula ku makubo okwo aba SFC bangi bavuddeyo beemulugunya ku bantu abo bangi beemulugunya ku naddala ku bakuumaddembe abo naye waliwo ate okunoonyereza era State House entebe olunaku olw'eggulo bakakasizza nti balina ate okunoonyereza okw'enjawulo kwe bagenda okunoonyereza oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okuvaayo okuwemulugunya naddala ku neeyisa ey'abasirikale abo naddala nga bali nga bakola ekkubo ery'omukulembeze w'eggwanga kuba mujjukire omukulembeze w'eggwanga wabeera anaatambula basooka ne basiba amakubo ag'enjawulo era bwe bagasiba tewabeera kusala era bagasiba akaseera eddakiika eziwera eddakiika ennyingi era mwenna abali mu jjaamu mwe ne muyimirira ne mulinda omukulembeze paka waayitawo naye ate waliwo bannaffe emergencies ezibeera zijja era abamu babakkiriza ate abalala bo ne babeera nga babagaanye kati nno kino kyazze kitya waliwo munnaffe wano tukola naye mu Next Media muganda we Maka Agaba munnamawulire muganda we juzi yali atambula nga basibye emmotoka basibye emmotoka naye nga omwami ono yali adduka misinde genda kutaasa mukyala we yamukubira essimu ne bamukubira essimu nti agudde mu kinaabiro omukyala ali lubuto anaatera okuzaala era okukkakkana n'agwa mu mmotoka zibasibye yali ku boda n'asaba omusirikale nti waba wano nga musibyewo munzikiriza nkyuke nzireyo ate gyenva nkyuke nzireyo gyenva waakiri nfune oluguudo olulala oluntuusa kuba mukyala wange nyinza omusanga ng'ate obulamu tayina omwami ono baamugaana okukyuka okukkakkana nga bamukutte ne bamubeera naye ennaku bbiri ne bamusiba ennaku bbiri n'ambirira era okuvaayo alojja kiki kyeyalaba eyo naye Maka Agaba agamba nti ebyo byonna byajja naye mukyala waabwe alabika yafuna obuzibuzibu mbu naye ekyo kyekyaviiriddeko bannaffe aba State House okuvaayo okugamba nti katukole okunoonyereza naddala ku nsonga ezigenda mu maaso ku nguudo okwo n'embeera ebeerawo naddala nga abantu bano bakola amakubo oba basagula ekkubo omukulembeze w'eggwanga mwabayitira bano bagamba nti bafunye complaints ez'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo n'abo batambulira mu ambulance n'abo abaana b'amasomero ebintu bingi nnyo ebize bituukawo kati nno ensonga bwetyo bweri era bagenda kuba banoonyereza balabe kyekituufu ekyaliwo kyekituufu ekibeerawo ku makubo kyekituufu ekikolebwa mukulembeze era tumusaba akkirize nti mu ebyo bagenda okunoonyereza tumusaba eddakiika ezo ennyingi nnyo abantu abamu babeera bagenda ku mirimu abamu babeera bagenda kukola mubeeramu abalwadde mubeeramu abantu ab'enjawulo bandikoze kisaamusaamu eddakiika entono kubanga omukulembeze w'eggwanga ssemateeka w'eggwanga lino Uganda emuwa enkizo
okubanga ate musukulumu ku balala. Ekyo kyo temukigaana, ekyo kyo temukijjaawo, naye tumusaba busabi abeere nga ate addirizaamu abantu baabo babeere nga baddirizaamu. Eddakiika ziri 17 ezeeganye ku ssaawa M ey'amakyagoddo ku lwaleero, ensonga bwetyo bweri. Kati nno amateeka agafuluma ag'oku nguudo amapya ag'okusasula ensimbi ennyingi, abantu bangi nnyo bakyayogerera ensonga eyo, era nga amateeka gano tegenda tandika naye gagenda kutandika, era gatandika mu Julaayi awo. Bagamba nti akaseera ke bagenda okubawa bwe mweteeketeeke, naddala abalina emmotoka ezitatuukiridde na mutindo kuyita ku makubo, ezitali mu mbeera nnungi, emmotoka ezirina ebipapula. Ssaawa zino kambanyumizeeko ekiri ku makubo okwo, mwabava ewaka abagenda okutambula, ekiri ku makubo ssaawa zino, ekiri ku makubo kitokota nga si kisaanikiro, olw'ensonga nti wobeera otunuddemu emmotoka naddala ezitambula, wobeera ogenze ku Jinja Road awo, wobeera ogenze Wandegia, wobeera ogenze wa, ojja kulaba ate nga ofuna ekyenjawulo nga bakwata bakebera buli kipapula. Kobeere ng'oyinako bisatu, emmotoka togijjaawo, waakiri paakinga osasule ebipapula ebyo. Mwabavuga emmotoka nga kuliko ebipapula, lwaki olinda ebipapula biwere? Lwaki olinda embeera esooke kubijja okubanga ate okola ekyo ekituufu? Tukkirize nti ekituufu ebipapula babikuba nga biri mu mateeka, naye waliwo n'omusirikale naye wanyiiga ennyo n'agamba nti ono wadde, naye n'akuba ekipapula nga nawe tewasaanidde kubwa kipapula, ng'omuntu wandyogedde naye okubanga ate akyusa mu mbeera eyo gy'abeera ataddewo oba by'obeera olabye. Kati nno abantu bangi nnyo ssaawa zino mwegendereze, kubanga abakwata ebipapula naddala bannaffe aba traffic police kwe bali ku makubo, ate n'amateeka ago ganaatera okuteekebwa mu nkola. Kiba kitegeeza nti obubenje bwaffe batugamba era batutegeeza nti ekireeseza gano amateeka agalimu ensimbi ennyingi nnyo kwe kulaba nti obubenje bukola ki? Bukendeera, ate n'okukwasisa amateeka amangi, amateeka amalungi agayina ate okuuma abantu baffe n'obulamu bwaffe. Abantu bavuga bubi, ekituufu kyo badriver muvuga bubi, naddala ab'emmotoka ennene, naddala ababaasi. Ababaasi waakuyisaako baasi oyinza n'okukwata ku mutwe, ate nno akuyisaako baasi naye ng'ate ataddeko n'eŋŋombe ennene, gwali mu kamotoka akatono naawe ne weewuunya, n'atambula anaavuga n'akuyisako emmotoka speed, ogenda okulaba ng'ate ne gy'agenze teri gy'asobola kuyitira, naye n'awagaanya n'ayitawo. Kati nno bannaffe mmwe ababaasi mubeere ng'ate mwegendereza, bannaffe abavuga emmotoka ennene nammwe mwegendereze, naye ate waliyo bannaffe bano abavuga fuso ez'ente, emmotoka z'ente, bannaffe abali eyo mweddeko ng'amateeka gano ate tegannaba kutuuka kubakwata oba kubagwa mu vvi, kubanga obulamu bw'abantu bwetaagisa, obulamu bw'abantu obeera obutunuulidde, buli kimu kikolebwa ng'oli mulamu. Wobeera mulwadde tosobola kukola kintu kyonna, wobeera mulwadde tosobola kukola kintu kyonna. Mukkirize nti ng'awo tuvuddewo muzze mulaba era muzze mugoberera embeera ya Eddie Ssebuufu. Ono no Eddie Mutwe okuva yakwatibwa era amawulire ne gavaayo nti nze muyina era namutadde mu basement, ate n'avaayo n'agenda mu kooti e Masaka ne bamusindika agende yeebakeyo. Kati neera yakomezeddwawo mu kooti, naye embeera gye yayitamu yafunye akakisa akanyumya buli kimu kye yayitamu, era n'anyumya embeera ne kati gy'alimu. Agamba nti ali mu bulumi obutagambika, obulumi obuzite nnyo, embeera gy'alimu mbi nnyo, era ebyobulamu bwe bizibu nnyo, naye agamba nti ne bwe yajjira ku kooti ekituufu emikono gye kyali kyesobola kukwata, era nga n'amagulu tasobola kutambula, nga kakube kwogera tasobola kwogera, olw'ensonga agamba mbu yayita mu bintu bingi nnyo ebyamutuusibwako, naye era bannamateeka be bataddemu okusaba
ne basaba kooti eyekkirize Wakiri Eden Sebofu eberenga afuna obujjanjabi obulungi obanga bamujja waali bamuteeke walala we basobola omukuumira naye nga ate afuna obujjanjabi. Mukkirize mbalage eddoboozi eryo lya Sebofu. Ku ssaawa 6 ez'omutuntu lya leero, Edi Sebofu amanyiddwa nga Edi Mutwe asimbiddwa maaso g'omulamuzi Abdallah Kaiza owa kkooti y'eddala erisooka e Masaka. Edi Mutwe abadde akankana nnyo era ng'alabikira ddala nti obulamu bwe tebubadde mu mbeera nnungi. Ono olubadde okuleetebwa mu kkooti talonzeza kutegeeza mulamuzi nga bw'ali mu mbeera embi era nti yawulira obulamu bwe buli kadde bwongera kuseebengerera. Naye wagamba bampa obujjanjabi obw'enjawulo mina peinikira 12 buli lunaku. Sifunanga bujjanjabi businga buno Kongo bulekalemerayo emikono nga bagitemako bagitemako ku bujjanjabi olero obulamu bwange bugenda sina bujjanjabi sina bujjanjabi yambunte neku bujjanjabi bannamateeka ba Edi Mutwe basabye omuntu bwabwe okwongerwayo mu kkomera erisingako nga Luzira gye asobola okufunira obujjanjabi obusingako. State has admitted that even court appreciates the condition he's in. What more do we need to state? Can we commit a person in his absence? Being here in person, in photograph, in picture, does not mean he's here. Maama wa Edi Mutwe kkooti oluwumuddemu n'alaga obwennyamivu olwa mutabani we embeera gy'abaddemu. Era teseyeyagaza kuba omwana wange kulaba nga atambuza omuggo. Atambuza muggo. Kinnuma nze nga maama we, kinnuma bannange. Omwana wange ali strong bw'atyo okulaba nga atambuza muggo. Bamuntu wetu mutwaleko mu ddwaliro wakiri kale amala okuwona. Wano omulamuzi Kaiza ayimiriza mu kkooti okumala essaawa 2 nnamba era olukomyewo n'asindika Edi Mutwe mu kkooti enkulu oluvannyuma lw'okumusomera emisango 6 omuli n'ogw'okubbisa eryanyi. The Prisons Authority is reminded to give specialized treatment to the accused person since she stated in court that she was in great pain and even counsel has elucidated the same that the accused person at that time. Tumukutte ku mukono naye ng'olaba omukono gusanyalavu. Abadde very clear. Gino emikono mpulira si gyange ne bw'ogitemako gyombi. Edi Mutwe okwawukanako ne banne abalala abasooka okukwatibwa nga Akileo Kivumbi n'abalala. Ono asindikiddwa ku mmeera Luzira olw'embeera y'obulamu bwe gy'abaddemu ebadde tewoomesa ttooke. Farish Magembe, NBS, Amasengege. Embeera bwetu bweri era wobeera otunuulidde Sebofu ndowooza sigwe omanyi sigwe otera okulaba mu bifaananyi ng'omusajja musanyufu nnyo omusajja ng'alina amaanyi ge embeera bwetyo bweri. Tusaba bannaffe aba kkooti mubeere ng'ate mutunuulira nnyo obulamu kubanga n'amateeka tegawozesa muntu atulugunyiziddwa. N'amateeka gatunuulira nnyo obulamu bw'omuntu asooka ataawone ate oluvannyuma awere ennembe n'ebyo ebimugambibwa. Naye ye agamba mbu bamusibako emisango egy'okubba esweta wamu n'ebintu ebirala. Ensonga bwe zityo bwe ziri. 26 zezeganye okuva ku ssaawa emu ey'amakya ag'olunaku olwaleero. Nkujjukiza gw'ayagala okuwangula etulyaidi olunaku olwaleero. Abawanguzi njagala aba bokka benjagala. Anti-Chapa yataddemu akasente egamba nti yo etulyaidi ogenda kukwasaako emikono ebiri. Programu mukeze eryange nze Omwalu Kikaye okulaba nga tutambuza amakya ag'olunaku olwaleero. Mukkirize mbatwaleko Tanzania. Tanzania ekiriyo era ne kati era ebyobufuzi bino si byangu bw'obeera obitunuulidde era bitambula mu ngeri gye biina okutambulamu. Abo ababikola engeri omuzannyo ogwo gye baguzannyamu ekituufu gwewuunyisa era buli omu atamanyi byabufuzi oyinza okulowooza nti ekituufu ebyobufuzi tebiriyo naye ng'ate ebyobufuzi gye biri. Mukkirize President w'eggwanga lino erya Tanzania President Samia Suluhu yavuddeyo yagambye nti kati nno
agenda teeka envumbo n'abo bonna ba activists abo abatunulira ebyobufuzi abo abatunulira simanyi eddembe ly'abuntu mujjukire nti Martha Karua ye munnamateeka omutendeke era yajjako wano ow'eggwanga erya Kenya yajjako wano ng'awolereza Dr. Kizza Besigye ate era ye yali former Justice Minister ow'eggwanga eryo erya Kenya ate era Martha Karua yali ne munnayuganda munnamawulire era atunuulira ensonga z'eddembe ly'obuntu atunulira ensonga z'eddembe ly'obuntu Agatha Katuhaire gwe yali naye era okukakana baali bagenzi waliwo munnaabwe munywanyi waabwe munnabyabufuzi mu ggwanga eryo era ng'ali ku ludda oluvuganya gavumenti yali ayina emisango gy'awera ennemba nagyo era nga bagenzi okubeerawo n'okuba nga bawuliriza ensonga za kooti kati nno bano tebasobola kusala na kusala babakwatirawo okukakkana nga buli omu bamuzizza gyali ero yavuddeyo era n'alabula n'agamba nti temugenda kujja wano kutabangula mirembe gyaffe temugenda kujja wano kutabangula nsonga zaffe ez'eggwanga lyaffe zitambula bulungi era bwe mbeera mutunuulidde Tanzania nnungi nnyo Tanzania etambuza obukulembeze bwayo mu bulungi naye tetwagala ate abo bannakigwanyizi kujja kwetaba ate mu banayonoona ggwanga lyaffe na linnya lya ggwanga lyaffe President Samia Suluhu agamba nti abo abaagala okutabangula eggwanga lye tagenda kubakkiriza bo abatanzania baagala nnyo emirembe era bo bagitunuulidde nkaliriza kati nno ebyo bwetyo ebiri era ennaku ezo wiiki eno yonna egyo yebadde ensonga ennene nnyo naye yavuddeyo ng'ali live n'abategeeza nti ekituufu tagenda kuwakaaganya n'omuntu n'omu ayagala okutabangula eggwanga eryo n'emirembe ebyobufuzi babireke nga we biri kubanga eggwanga Tanzania lyetengeredde era liyina bwetwaze ne buli kimu kitambula bulungi programu mukeze amakyago olunaku lwayo nga nkujjayo mu ggwanga lya Tanzania nkukomezaawo wane waffe ensonga ennene eriwo ate era endala gye tuzze tugoberera okubaala akaseera n'okutunuulira ennyo n'okwetegereza y'ensonga y'omusango Nambi gwe yawaabira Nalukoola MP omulonde owa Kawempe North mu by-elections era nga bagamba nti mwalimu obuvuyo bungi nnyo kooti ezewuliriza obujulizi obw'enjawulo era kooti ezewuliriza obujulizi obusingakaawo naye ate ne Electoral Commission kyekitongole ekikwataganya ate ebyobululu wano mu ggwanga nakyo kyawaddeyo submission yakyo era twagala tuwulire biki bo bye bawaddeyo biki bye bayogeddeko twongere okwetegereza ensonga nga bwe zinaatambula kiki ekiddako oluvannyuma lw'obujulizi bwonna bozzoolaba abajulizi ekituufu bandaze nti sisobola nagenda mu kooti kujulira kuba wootuukayo ekibeerayo si muzannyi oyinza okujja omuzannyi eno wabweru n'otuuka ati n'otuuka mu kooti munda ne bakubuuza ebibuuzo nga ne ansa toziyina kati wabeera ozza ogoberera omusango guno ekituufu n'omulamuzi omusaasira ku bujulizi obuzibu bubeerawo naye katugende tulabe Electoral Commission EC nga ewaayo nayo submission yaayo ku nsonga za Kawempe. Bw'abadde awuliriza akakiiko k'ebyokulonda munnamateeka Eric Sapiti asambaza empaaba yamu na NRM Nambi Farida Kigongo mbw akakiiko kaalagajjalira obuvunaanyizibwa bwako mu kulonda kwa Kawempe North ne kalangiramu na NUP Erias Nalukoola ku buwanguzi ng'ate waliwo obululu obutaabalibwa olw'emivuyo egyabalukawo mu bifo ebimu. The law does not tell the returning officer to run away. Munnamateeka Sabiti yategeezezza kkooti nti akakiiko kaatuukiriza obuvunaanyizibwa bwako mu bujjuvu nga kagoberera amateeka era obululu obutaabalibwa bwali tebuyinza kukyusa nnyo ebyava mu kulonda. The petitioner cannot purport to say that EC did not comply
with the provisions of tariff and declaration. And actually, and indeed that was not provision just. Abantu abaronze balina okufuna ni awanguda oba ndi bawanguda ni. Toswa quality process mpaka di. Kubanga toswa kola process endlessly. Chola batekako ntoino kurange byava mukulonda mudachika musawa anamunana. Bwatyo Sabiti yasabye kkooti eno obutakemebwa kusazaamu byava mu kulonda kuba kijja kuwa ekyanya bannakigwanyizi okukola emivuyo mu kulonda kutere kuddibwemu olwo ssente z'omuwi w'omusolo ziyiikire busa. Kkooti bw'osalawo n'okukuleetinga president ab'ebifuzi bagikozesa kati buli omu abanga bakozesa ekintu kipya naye wano kkooti bw'osatifayinga nti basupporters b'abantu abamu bwe batuuka bali kusootinga ne bakikekesa nti balemye n'akujjako polling station z'ababiri oba 17 n'agamba nti akuleetinze another window kugenda kwemulugunya wano mu kkooti n'okukasazamu banje bajja kubikozesa. Enkubira y'akakiiko k'ebyokulonda esanyudde bannamateeka bannalukoola nga bagamba nti bajje ku ddimu ly'okumatiza kkooti nti Nambi amala biseera nga muziba alingiza. Singa Hajjati Nambi ne baloya be batutte obudde ne basoma omusango gwa Kizza Besigye ne Museveni singa petition eno bagijjayo nkya n'olwaleero olw'eggulo kikyasoboka ne tuteesa ku ngasi because tulaba nti balina gye bagenda byakuwaddawaddako bwaziwazi. Enjuyi zombi enkya zaakumaliriza okuwaayo obujulizi n'ebikkanyiziddwako olwo balindirira ensala ya kkooti mu musango guno ng'omwezi guno tegunnaggwako. Josephine Namakumbi Motoyi, NBS Amasengejje. Ebintu bya kkooti byakwogera mateeka ate era byakwogera articles ensonga nnyingi nnyo eziri awo era wobeera otunuulidde ab'ekawempe nabo babitunulira nkaliriza era bagendereza nnyo mpozi nange ndi w'ekawempe ab'akawempe north mutunulire nnyo mulabe ate ensonga bwe zitambula naye nga ekirungi bano ate kye batuyambyemu ebyobufuzi bizibu nnyo. Omusango we gubeera nga gutambula era nga gugenda mu kkooti maaso ebiseera ebisinga tebakkiriza nakugwogerako nakwogera bisinga ku gwo naye ate twafunye omukisa nti ku guno omusango gwa Nambi ne Nalukoola bannamateeka bennyini ku njuyi zombi bavaayo ate ne batunnyonnyola ki ekigenda mu maaso ki ekiriwo ki ekirina okukolebwa ki ekirina okugenda mu maaso kati nno naffe tuli basiimu nnyo nti mutubuulira era ne tugoberera biki ebigenda mu maaso. Olunaku olwaleero olunaku olw'eggulo engeri gye kyatambulidde mu mateeka waliwo etteeka eryaleeterwa mu Parliament erya UPDF Amendment Bill era ebbaga eryo lyaleetebwa oluvannyuma waliwo omulundi ogwasookera ddala minisita w'ebyokwerinda yalireeta ne bagamba mulimu ebirumira genda okyusekyuseemu okukkakana ng'alikomezzaawo era we yalikomyawo ensonga nnyingi nnyo ezaalimu yalikomyawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno era we lyakomawo ne bagamba nti bwe kiba nga kyekituufu ekirina okukolebwa Speaker Antamong n'akwata obukiiko bubiri obwa Parliament n'abuwa eddimu eddene ery'okwekenneenya ebbago lino n'obuwaayiro obwo obulimu balabe oba ddala butuukiridde n'ekyo ekyetaaga okukolebwa. Kakiiko ki ke yawa akakiiko ka defense akakatula k'ababaka akagoberera ensonga z'ebyokwerinda ate era n'awa n'akakiiko aka legal ke kak'amateeka era amaanyi ne gagattibwa akakiiko ako ne katandika mu nnaku 2 era ssentebe waako yavaayo n'agamba nti mu nnaku 3 lino etteeka ligenda kuba limaze lino ebbago lijja kuba ate tumaliriza okuba nga twekenneenya n'okulaba entambula gye tutambuzaamu. Twali tuli awo twagenda okuwulira nti abantu abamu babawandiikidde amabaluwa okugeza nga aba Uganda Royal Society babawandiikira ebbaluwa lunaku lwali lwakusatu ku makya ssaawa 3 ebbaluwa yabatuuka ku ssaawa 3 nga babeetaaga ku ssaawa 3 ezo zennyini
bagende mu kakiiko awo baweeyo endowooza zaabwe. Era twagenda okuwulira nga n'abopposition n'ebibiina ebyobufuzi ebimu nga bigamba nti babawadde obudde butono nnyo. Omuntu wakuyita ku ssaawa 3 ng'akwetaaga ku ssaawa 3. Omuntu wakuyita ku ssaawa 3 ng'akwetaaga ssaawa 6. Ate nga kyogenda okwogerako nakyo si kyangu, kyetaaga obudde obw'okunoonyereza wamu n'okwetegereza. Naawe obeera olekawo ebibuuzo bingi. Kati nno abantu abasinga tebaagenda mu kakiiko ako olw'ensonga obudde tebwaliwo, era ne buli kimu tekyatambula nga bwe kyali kirina okutambula bannaffe ab'ebyobufuzi bwe bagamba. Era wobeera weetegereza ensonga nyingi nnyo ez'akakiiko kano. Akakiiko kano waliwo ne juzi omubaka w'Emukono eyo Nambooze bakireke yavaayo n'asaba akakiiko kano kennyini nti bwe kibanga kyakutunuulira UPDF Act, UPDF Amendment Act eno oba bill, tubeere nga ate tuyita n'omuduumizi ow'oku ntikko aduumira amagye gano, tumuyite ajje ate tumubuuze ebitonotono. Twabadde tukyali awo ne tuwulira ate nga bagamba bannaffe ab'ebyobufuzi naddala ku ludda oluvuganya gavumenti nti akakiiko kano kabadde ne wooteeri ey'enjawulo nga keekenneenya ripooti yaako okukakkana nga akakiiko bakayise Entebbe. Era bwe bavudde Entebbe ne ripooti tebamanyi gye yayitidde okukakkana nga ate mu Parliament wazze. Naye ng'ebibeera tebinnatuuka olunaku olw'eggulo, ekitundutundu ekya Parliament kyonna kyabadde kyetooloddwa abajaasi aba UPDF ate era abatambulira ku mmotoka zino zikabangali waggulu n'emmundu ennene nnyo ezitambula, n'emmundu ezabadde zitambulira ku mmotoka waggulu, ate wamu ne security eyabadde ey'amaanyi mugasse ate ne bannaffe aba UPDF wamu ne Uganda Police nga batambuza ebigere nga balawuna omwogezi wa police Kampala n'emiriraano yavuddeyo Onyango n'ategeeza bannansi nti ekituufu babadde bafunye olugambo waliwo abo ababadde baagala ate okujja okwekalakasa n'okulemesa ababaka okukola emirimu gyabwe. Kuba olunaku olw'eggulo wabaddewo ekyenjawulo mu Parliament, era etteeka lino ebbago lyafuuse etteeka, naye terinafuuka nnyo tteeka olw'ensonga bamala ate okuyisa balina ate okutwala ew'omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga ate naye yekenneenya ayitemu, wateekako omukono n'agamba nti kituufu ate awo lijja kufuuka etteeka. Naye aweebwa ssemateeka w'eggwanga lino amuwa ate enkizo okubanga ayinza okuligaana ogusooka n'aligaana ogwokubiri n'aligaana n'ogwokusatu ne baddamu ate ne babaga buto. Kati nno ensonga bwe zityo bwe ziri. Naye biki ebiri mu amendment eno gye baakoze? Amendment eno gye baakoze mwe muli okubanga ate ebyobulamu wamu n'empangala y'abasirikale oba giyite welfare, okulabirira abasirikale bano kweyongerako okubanga kusukka we kubadde naddala mu byobulamu, mu byendya ne mu byennyambala ne mu bintu ebirala. Akakawayiro nako mwekali, ate era mwe muli okubanga management ennene nnyo etunuulira naddala bannaffe bano abava mu magye abagenda ne bagamba nze akaseera kange katuuse ak'okuwummula, n'agenda n'awummula amagye. Abo nabo baagala babongere okubanga ate babatunuulira. Kati era baagala mulimu era akawayiro akagamba nti kaagala awaakiri amagye gabeere nga gegatunuulira gundi pension, okuva pension bwe busiimo bannaffe bano abawummula bwe bafuna. Naye Ministry of Public Service yebadde ebikwasaganya, kati baagala waakiri ebyo biveeyo mu Ministry of Public Service ate bidde mu Ministry of Defence babeere nga ate be babikola. Mulimu ensonga nnyingi nnyo, mwe muli compensation kwabo abaafuna obuzibu naddala nga bali mu ntalaba, abasirikale abayina obulemu ssaawa zino bayagala nabo babeere nga balina engeri gye babalabiriramu. Ate era mwe muli okuzzaawo oba okukyusakyusa mu kkooti y'amagye, court martial
okukyusakyusaamu okubanga eyina ate ebirala ebiragiro oba engeri gyekolamu n'okutuukiriza emirimu gyayo ate era mwemuli okubanga osobola okubanga ovudde eri mu kooti y'amagye nga balina ate kye bakusalidde n'ogenda ate mu kooti endala n'obeera ng'osobola okujulira. Mulimu ate era n'ekirala kano akawaayiro ndowooza ke kaleese obuzibu era buli omu kasinze okutunuulira okubanga ate bannansi naddala abatali bajaasi abo abatali basirikale batwalibwa mu kooti eno ey'amagye okubanga bawozesebwa mu kooti eyo. Akawaayiro ako mwekali era ndowooza era we babiyisizza byonna bino byonna bigenda kuba biteekebwa mu nkola n'ebintu ebirala bingi nnyo ebiri mu bbago lino eryayisiddwa kati erigenda fuuka etteeka. Mukkirize nti ebyo byonna mubiwulidde naye n'olunaku olwayo naffe tetwatudde butuuzi twagala twongere okugoberera ensonga eno naddala mu layini ey'amateeka twongere okubinnyonnyoka twongere okumanya biki naddala ebiyina okukolebwa. Mukkirize mbalage ki ekyabadde mu paalamenti. Embeera ku paalamenti Honourable Speaker, you gave the committee the task to look at the bill and come up with a report. And when we were writing the report on Monday, before we reached half of our report, the chairman told honorable members that they are going to Entebbe to attend the caucus and they will come back. We shall continue with the report. Right, Honorable Speaker, the chairman did not come back. And we did not continue with writing our report. Is it procedurally right, Honorable Speaker? I don't know where the report came from. Parliament proposes to the executive to provide all the necessary support to the justice chain actors. That is the police, office of the DPP, and the judiciary, so that they can expeditiously dispose of all criminal cases. It's not that the law is saying all Ugandans must be taken to the court martial. That needs to be very clear. That is why it's limited in its jurisdiction. Report of the Committee of the Whole House. Honourable Minister. Right, Honourable Speaker, I beg to move to report that the Committee of the Whole House has considered the bill entitled Uganda People's Defence Forces Amendment Act 2025 and passed it with amendments. Motion for adoption of the report of the Committee of the Whole House. Honourable Minister, I put a question that the report of the Committee of the Whole House be adopted by this House. Those in favour say and the contrary nay. The ayes have it. Bill third reading. Procedure. The Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025. We just want to, Madam Chair, I beg that, Right Honourable Speaker, I beg to move that the bill entitled Wait. There is a motion we want to Uganda debate. People's Defence Forces Amendment. We want to debate Bill your motion. 2025. Why don't you want us to debate your good motion? Eno ye Salam TV. You want to watch your content, your kids are back from the holiday, but Mbera is not so good. Just
okwanjulira ka wiiki akabuli omu kati osobola okusasula DSTV buli wiiki n'onyumirwa shows zo ezisinga okukyamula okumala ennaku 7 ku nnusu 15 zokka. Mwattu obinyumirwa wonna weeyagalidde. DSTV ensibuko y'ebisanyusa. DSTV Uganda erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Nala Instant Noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir, and enjoy the delicious different flavors. Get your Nala Instant Noodles today for a quick, tasty meal. Available in shops and supermarkets countrywide. For wholesalers and traders, visit Chapa General Enterprises, shop number 3, Chikubo, Kampala, Rafik Building. Nala Instant Noodles, boil, season, stir, and enjoy. Big thing about the MTN Super. Wali yakapia musite wali yakapia. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. MTN kabo the Super mustairo mpia. Then you kabo the smartphone nebi yakabibiona. Get the new Kabode Super smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of only 45,000 Uganda shillings and pay the rest mpora in daily installments of less than 1K. You can also make weekly and monthly installments. Together, our vibes are unstoppable. Terms and conditions apply. MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. The national budget is out, but what does it really mean for your business, your wallet, and your future? This budget month, Next Media puts you at the center of the conversation with TV talk shows, radio, social media reels, and business spotlights. Banks, SMEs, and NGOs don't just react. Be part of the story. Book your space today. Partner with Next Media and reach millions. One by one makes a bundle. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG, or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Ngasasula bitundu nendeta nensasulako nasigala nga babanja natuko okuwumula nga tannamalayo banankisa bibadde byangu nemwebale nnyo mwebalira mpulira ng'essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalidda kulanga nze muwanguzi nakonde nnooku. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Eno ye Salam TV. Ziramo kwandiriza gwe yakumide ku lutimbo lw'emirembe Salam TV amachago naku lwalero okola kyamaanyi nnyo kubanga ate tutambulira wamu nze naawe ate era n'omanya biki ebigenda maaso mu nsi n'omanya biki ebigenda maaso mu ggwanga ate otegedde bulungi nnyo naye etteeka lino libagenda okuyisa oba parliament lyeyayisizza okulijja mu bbago ate kati ligende lifuuka etteeka
nkusomedde biki ebirimu naye era tugenda kwongera okubinnyonnyoka nga tuli ne munnamateeka ayongere okwongera ate okutusomeramu n'okutunnyonnyola n'okututeekateeka tubeere nga ate ebintu ebimu tetubigwako bugwe kubanga ate era mu provision zaalyo ebbaga eryo mwabaddemu naddala ebyambalo ebyo ebyefaanaanyiriza kebe engatto ng'ogyambadde nga ddala yeefaanaanyiriza ey'okuba ate nga y'amagye ebyo nno byonna ogenda kuba ate okwatibwako mukkirize yino mu ate mnopost ne mawulire amalala wuno omwana w'emyaka 5 Dominic mu biro yawandikira Ssaabasajja Kabaka ebbaluwa ey'amazaalibwa ng'aweza emyaka 7 n'amuwandiikira obubaka obumuyozaayoza era ebbaluwa eyo n'etuuka ewa Ssaabasajja yagizeemu era yagizeemu nga asanyukidde nnyo omwana ono omuto ow'emyaka 5 ali mu nursery school ali mu primary school daycare ng'amuwandiikidde ebbaluwa era Ssaabasajja yagizeemu era n'ateekako omukono nti Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri Kabaka wa Buganda. Omwana yasanyuse era ne bazadde be kati ssaawa zino bayina ebulamu bwabwe bwakyuse. Omwana ono abeera kiteezi awo nno, kiteezi wabeera mukkirize. Era mbayiseemu wano katono nnyo ate abeeteeseteese okuba amasimu obeera olina kyoyogerako ogenda okukyogera ate nno tulina n'akaseera ke tugenda okuwanguliramu ate ebirabo byaffe okuva ate mu chapa etulyayidi tubeera tulina okugenda nalyo kati nno oluvannyuma lw'okuyisa bill eno eya UPDF omuduumizi General Muhoozi Kainerugaba CDF yavuddeyo n'ayisa ate obubaka obuyozaayoza speaker Anita Among era n'ayozaayoza ne Anthony General Kiryowa Kiwanuka n'ayozaayoza ne Minister of Defence Jacobo oboth n'abalala n'abayozaayoza okubanga ate ekyo kyasobodde okutuukawo era n'agamba nti bano ba MP tabalabanga nako mu kulwanirira ensonga ez'amaanyi. Ebyo biri mawulire naye mujjukire nti zaali ennaku z'omwezi 31 omwezi gwa January Supreme Court yawa ensala yaayo era negamba nti kikola kive nnyo era kimenya mateeka era tekiri mu constitution ya Uganda omuntu civilian okugenda ate okuwozesebwa mu kooti y'amagye. Ekyo kooti yesalawo kati kye kiddako opposition bagamba nti okusinziira ku ekyo kyenjogedde ekyo nti kooti ensukulumu eyawano yali yasala dda naye opposition nabo bavuddeyo bagamba nti okusinziira ku biragiro bya kooti ne ku nsalawo ya kooti ensukulumu nabo bagenda mu kooti. Kye kiddako etteeka lino we banaatuuka mu kooti Supreme Court enaddamu neeyogera ekintu ekirala oba akawaayiro ak'okuwozesa bannaffe aba bulijjo mu abantu ba bulijjo kanagibwamu oba kati tulindiridde okulaba biki ebigenda mu maaso. 0758 wogenda okuyitira tusobole okuwayamu tusobole okuwuliziganya ate owangule nettu lya Idi 0758 wogenda okuyitira ate tubeere nga tuwayamu owangule nettu lya Idi ali ku ssimu njagala tutandikirewo. Hello 0758 wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya nejo sinzidde Nanyonga ndi wano Kikuba Mpanga. Nanyongani Rashida Rashida ndi wano Kikuba Mpanga munnange we bale tuweereza ndade ku Edi Mutwe nga yenda akankana nanga amaziga ne gampitamu munnange eraye nga kinungi singa bamubeddaga era ne painkiller azize nnyini nazo siwaza kuwaza abantu naye Rashida wanzi gwe painkiller zomira zikulwaza bulwaza munnange n'abasawo tebakukkiriza nnyo omala okumira painkiller ezo mbi
Nsaba kuwangula ku manzaali ga Idi. Kale tewali buzibu. Ekibuuzo ekisooka. Yesebo. Bannaffe abachapa General Enterprises. Yesebo. Bakola bayina sabbuuni owajjama. Yesebo. Ali mu bibika bimeka? Ali mu bika bibiri. Ekisooka. Bayina white. Bayina ne cream. Nkuwadde tuli Idi. Neyaziza Umaru. Ennamba y'essimu ate tosanyuka ennyo n'otagimpa kuba kiba kiraga towangudde. 070 56 58 62 giddemu 0700 58 abafere tebakubira okakasa bulungi nti akubidde wa Salam TV. Eneyayiza nnyo Umaru. Kalo tulabira abawa? Abekikuba mpanga nawo batukuzeeko ebbanga ddene. Amiina. Wendi nkomyewo. Sanyuke nnyo kulaba. Amiina. 0758 kwoba okuyitira ate wuuyo Rashida Nanyonga yewangulidde etuli Idi. Tukubuuza ekibuuzo kibeera kyangu nnyo. Ebintu bya Chapa General Enterprises tebibeera bizibu ate ne tusobola okufuna ekyenjawulo. Program Mukeze amakyago olunaku lwaleero 0758 oba oyitira. Hello. Hello, Salam TV. Salam TV kwoli. Nze Sara Nabagaserani wano Busega. Nabagaserani. Sara. Nabagesera Sara. Ndi wano Busega Katale. Oli Busega Katale mugamba mutya Katale awo? Tuli bulungi ndi wano mukamu ayomane ekyengulu ebajja Katale. Oyina kyoyagala okwogerako? Tembakyagala nkusaba ku manzaali ga Idi Umaru. Gwe toyina kukyogoberera mu ggwanga kale kankubuuza ekibuuzo kyo. Ekyangalukoola nzize nkigoberera nno munange. Ati kensanyuseemu ka olina kyotulaze nga bano ab'akakiiko k'ebyokulonda. Engeri gye bannyonnyoddemu ebintu byabwe kale bifatta essanyu nti Nalukoola ayinza okuwangula omusango guno. Kale yongera okusaba ekibuuzo kikino. Ekibuuzo kigamba mpulira Chapa General Enterprises bayina sabbuuni ow'obuwunga bamuyita batya ate era mu bika bimeka? Sabbuuni w'obuwunga oyo bamuyita Toss. Bayina ekya blue n'ekya green. Naye mmwe okozesa bino ebintu? Byenkozesa nkozesa ddala sabbuuni jama mukozesa nnyo n'ennala noodles ezo nzirya nnyo. Kale mpe ennamba y'essimu. Enamba yange ey'essimu eri 0706 0706 66 66 76 58 yesembayo 58. Tewabakubira nga si wa Salam TV. 0706 66 58. Kale nkusiibudde. Kale sebo ne yanzi. Bajja kukubirawo nano na yate ekirabo kye kya Idi. Mukirize tugenda komawo ate tubeere nga tuyingira ensonga mu nsonga ey'olunaku olwaleero. Mwebale nnyo okulaba TV eno ey'omugaso Salam TV Umaru Kikaye wendi okulaba nga ate tutambuza programu eno Mukeze ow'amakyago olunaku olwaleero. Mukirize tugenda kuwummulamu katono nnyo tukomawo tugenda kwongera okwekenneenya ebyenno ebyabadde mu Parliament n'eryo etteeka erigenda ofuuka etteeka lye bayisizza olunaku olw'eggulu n'obuwaayiro obulimu ate era n'okwongera okusoma kiki kye tulina okukola ngaffe. Mukirize tukomewo.
Eno ye Salam TV. Entambuza ya ddaawa tugyongeddemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyovu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo. Era ku Mande tuba ne Sheamus ni kiti. Togwa musu tuli bolo Allah n'akwanga okwanjaga kuko nalla akulira gwe tossa mukono kusaba togwa musuubi. Olwokubiri Sheikh Salim Bosa. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mweyambise nnyo okubeera abagumiikiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimirizaawo esswala. Olwokusatu Omulangira Sheikh Ndawula Siddiq. Bino binnonogo byennyini mu budde obunyovu. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. Abo tetubatiiririra omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya yarahu Allah agenda kamulagira akamuweemu empeera ejyamu. Olwokuna Sheikh Imran Sali. Era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde era tumusaba bitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli na bya bitutuuseeko. Tukyafumba omutwe. Olwokutaano Dr. Senjala. Mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde ibaada gy'akyasinze okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku Lwomukaaga Buuza Oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mu mizikiti naddala eza Sande ne ku Lwomukaaga abaana basobole okusoma eddiini yaabwe. Bayimaamu mukiteekemu amaanyi ab'ettwale abaana basome ku ddiini yaabwe nga bagiyiga ku mizikiti buli lwa Sande. N'abakyala nabo basobole okusoma ku ddiini yaabwe tusobole okutambuza eddiini obuki obulungi. Lukyali lusufu Olwomukaaga anti tukuleetera ne Dr. Fidhi Walusimbi. Awo bwe tugambira nti fahadha min babi aula. Bwe buba nga Obusiraamu bwakakasaako okuyisa obulungi ekinyonyi, okuyisa obulungi ebimera n'ebisolo, ate olwo kikkakatako nnyo okubeera nti muganda wo ate ye omuyisa bulungi nnyo. Olwo ku Sande Imaamu Sulaiman Kyeyune. Ebisinga okuleeta obufumbo okufa amangu otatwala budde nga wetegereza omukyala n'omukyala obutetegereza mwami. Bwezibanga nga ziri 12 ne tuzimanyirawo netugamba nti tujagala nazo nga ziri 12 so sikutuuke nti wallahi saa ziraba. Ebinyuvu bikyajja tereera tulina Sheikh Mutyaba. Agamba Allah a'udhu billahi minash shaitani rajim walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi. Eyo aya tutera nnyo okugisoma nga tufiiriddwa naye tutera kuwulira eri gyesembera inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye nga yagamba nti nja kubagezesa n'ebintu ebibatiisa ebibakanga emitima. Omutima bwe gwekanga omubiri gugenda kulwala ate tayagala olwale. Y'ensonga lwaki akubuulidde olubereberye nti ekyo nja kukugezesa nakyo therefore tekikumalira biseera kweraliikirira. Take it easy. Awo ne tuleeta Dr. Mutagubya Ashirafu. Omuntu ali aliba amanyi bagamba nti awangala obulamu bwe nga talina baraka. Olwa la'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugambye nti ogenda kuba okola bingi nnyo naye nga byokola temuli baraka. Abayivu tebaggwayo. Obwo bwe bunyuvu bw'ebinnonogo mu ddaawa wano ku Salam TV olutimbe olw'emirembe. Eno ye Salam TV.